abantu aba complaining anti omukazi wo ne bw'omuzina otya munange tasikina. Munange mukwano, nsikiriza nkugamba ekyo ebigambo bino. Omukyala yenna okusikina nga tuvudde ku bana abakola ebyabwe oba abali mu bikwate nti ye asikina just kutuusa mukolo nti kansikine. Naye omukyala yenna okusikina gwe omusajja oluusi kiva ku nzinayo. Buli bw'ozina omukyala nga tali mu kunyumirwa kizibu nnyo okuba ng'agenda kusikinira. Kati ddala mba ngenda sikina nti nga sirina kye mpulira. Okusikina nabagamba ebeera reaction ey'ekyo kye mba mpulira. Nti omuntu bw'abeera ankubye ne mpulira obulumi ne ngamba oba ne nkaaba. Kitegeeza impulidde obulumi oba nina ekintu ekindeetedde obulumi ne kinkaabya. Kati n'okusikina bwe kuli tinina okuwulira essanyu, nina okuwulira obwo obuwoomi, nina okuwulira nga nnyumirwa n'endyoka nkola ki n'endyoka nsikina. Abantu bangi mujja mu inbox nga mumbuza senga lwaki mukyala wange tasikina, senga omukyala nkoze nti okusikina. Omukyala muzina ebinyuma. Sooka olemena kulobooza ku kya lwaki tasikina, osooke weebuuze naye mukazi wange bye muzina anyumirwa oba nedda. Ensobi esobola okuba ng'eva ku ggwe ate ensobi esobola okuba ng'eva ku ye. Waliwo abakazi nga ye talina bwagazi. Ng'ebintu by'okwezina atuusa mukola akuwa buwi n'agamba zina weezinire womala ombikke. Nga tebiriimu mukwano. Nga taliawo nti nabiroboozaako, nga taliawo nti alina kyakulobooleza mbu bakuloboozaako oba kino oba kiri nedda. Ate awo n'okusooka n'okitegeera nti omuntu ono ddala anjagala oba tanjagala. Bw'omala okutegeera ekyo, then awo n'osinziira okwo n'omanya ekyokubeera ng'ozzaako oba nga tozzaako. Bw'omala okutegeera nti tanjagala nkoze nti omukyala wange okugwa mu mukwano nange. Togamba ye kasa tanjagala nkizudde tanjagala kubanga olaba ne byemuzina tebimunyumira kankite. Ate era omukyala osobola okubeera ng'ekisenge kyammwe kibbowa naye ng'ate munnange ng'akwagala era nga talina muntu mulala naye nga just talina bwagazi takufiiringa oba si kyo ng'ebintu by'okwezina tabimanyi. Abantu bangi tulowooza nti ebintu by'okwezina tubimanyi, nange nninza okuba sibimanyi nkyayiga biyige okitegeera nga tabimanyi tabitegeera. Nga tabimanyi tabitegeera. Singa ebintu by'okwezina omukyala aba tabimanyi era nga tabitegeera kigenda kumufuukira kizibu nnyo oba kigenda mukaluubiriza okubeera ng'anyumirwa ekisenge. Ng'olina okumuyigiriza singa abeera okay. Waliwo abamu batagala kubayigiriza. Sooka omukyala omusuule mu mukwano naawe. Bannange obukodyo bw'okusuula abakazi mulaavu nga bungi. Abamufuna abantu nga ye abadde yeenoonyeza just waakubeera. Abalala ofuna omuntu nga ye abadde anoonya muntu amuwasa akooyo okubeera ku luggya. Abalala akooye emyaka gigenza ayagala bufumbo, ayagala kuzaala. Nga si nti anoonya laavu. Kati wogwa ku muntu ng'oyo nga kwagenda ye laavu kyekisembayo. Kitegeeza kizibu nnyo okugwa mu mukwano naye. Kati ate ekisooka aba takwagala. Ebyekisenge tabitegeera nnyo. Kati kigenda kukaluubiriza. Omuntu osobola okuyita mu kumuzina n'akunyumirwa n'akwagala oba osobola okuyita mu bikolwa byo n'akwagala. Naye omuntu nga ye abadde talina agenda yakwagala olina okuteekamu effort. Oba nga talina kiruubiriro oba kigendera kya kwagala olina okuteekamu effort okuba ng'omukyala oyo agenda gwa mu mukwano naawe. Omukazi w'amala ogwa mu mukwano naawe ne bw'omukwatako obukwasa akola wallahi kubanga aba akwagala omubiri gwe guba gureactinga like your body reacts ku touch ye. I mean her body reacts to your touch. Buli w'okwata aba asobola okureactinga si nti no ku buli musajja wabula ku ngalo zo kasazi muyitako kubanga ekisooka mu mutwe gwe oba mu mutima gwe ne mu bwongo bwe oba muuli. Naye abamu bali naffe just kubeera nammwe oba bafumbo just kuba nti bafumbo naye nga tebalina kigendererwa, tebalina kiruubirirwa, tebalina yadde akatini nnyo bwe kati akagamba nti bagenda kwagala. Kati omukyala afaanaganako bw'atyo ne bwakwemana n'ogizina otya okujjako nga omanyi okumunoonya nnyo nga gye nkomeza. Ne bwakwemana n'ogizina otya munnange asobola obutavaamu yadde akalobooza akatini bwe kati. Era nze nkakasa nti singa tukera ku makya ne tugamba bakazi nti mulekeraawo ebintu by'okwefuulafuula nti muli kunyumirwa. Like reacting nga bw'olina okureactinga mu kitanda. Bangi bakyala bamwe tebagenda kuddamu kusikina kubanga n'enzina yammwe aba mu mbi. Emano ogiyingira n'otandika gisogola busogozi ng'olinga alina by'onoonyaamu. Omukira gulina okutambulira okwo ku bisenge by'emmana gwo gutambula butambuzi like guhanginga buhanginzi mu bbanga. Omanyi okubanga omuntu omuzina nga tolina ky'owulira kyokka ate ng'omusuubira ye abeereko n'ekyawulira era n'okusikina asikine. Ng'olowooza just tusikina busikinyi nti ate munnange ebyo ebintu by'okwekoza nti nsikine nga sibitegeeza bitama binyiiza kubanga kati oba tobiwulira
kitegeeza obanga omuntu ayimba oluyimba nga bw'oliddingana naye ng'oluyimba lw'oyimba terukunyumira naye nga baluka ssente luyimbe kubanga munange olina okusanyusa omwagalwawo oba olina okusanyusa omwami wo okitegeera naye ate omuntu oba oyimba oluyimba ng'olwagala ne bw'oluddingana emirundi n'emirundi terugenda kutama ye maama gulunakutama lutya nga already sina kuba nti olwagala lwekaaka ne lufuluma mu kamwako kubanga lulina okuvaayo kubanga by'oyimba bikola ki binyuma so nga tonaba kunenya mukyala sooka otunuulira relationship yo n'omukazi ono eyimiridde etya mu nsonga z'omukwano olowooza omuntu ono akwagala akufiiringa akunyumirwa bw'omala okutegeera ekyo kati then otunuulira embeera gye mutambuliramu ey'omu kisenge ebintu byammwe biri exciting oba bye just kutuusa mukolo nti naawe obiraba nti bibulamu just tulyawo obubeezi naye nga tewali kyamakulu nnyo kibirimu bw'omala n'ekyo okukizuula oba okukitegeera awo kigenda kwanguyira nnyo okubanga omukazi ono togenda kumumenya mu nsonga za laavu agenda kunyumirwa ate naawe ogenda kubeera ng'okola ki ng'onyumirwa oba ng'owuumirwa naye ebintu by'okuzina omukazi nga byakapaalo bupaalo munnange tebibanyumira ate tebigenda kundeetera kubeera nga nsikina emu ku nsonga ennene egaana omukazi okusikina yeeyo waliwo ensonga endala naye ensonga emu kwe kubeera nti omukyala takulinamu feeling takwagala ate nga n'ebyomuzina tebimunyumira lwaki mbagambye nti eyo nsonga nnene kubanga omukazi waba takwagala nga takwagala waliwo mmwe ababeera n'abantu ng'omuntu ono maybe wamusinkana omulundi gumu n'afuna olubuto then neyeewunzika ng'ali mu maka gafumba kubanga yali lubuto nga talina waakubeera kati oyo omuntu takwagala abamu babalinako n'obusungu ng'ali obwo just kubeerawo bubeezi ahulira obulamu bwe bwakoma yali alina engeri gy'ayagala otambuzeemu obulamu bwe naye kubanga gwe omunenge wamuwa olubuto ali awo kati ate mbw'oyagala asikini olowooza batasabye kinene munnange oyo okusikina kiba kizibu nnyo nga bw'okiwulira nti asikine kizibu ne bw'aba asikinye ebintu bye biba byakukaka biba tebitegeerekeka biba tebiwooma biba tebigguka so oba oyagala omukyalo omuzine asikine kakasa nti woba omuzina naawe omufiiringa nti naawe omuwulira nti bwenteekayo omukira bwe nti munda mpulira awo kitegeeza ngenda kunyumirwa kubanga mba mpulira naye wemba siwulira wemba sifiiringa kitegeeza siwulira n'omukazi bwe tawulira gweoba tolina kyowulira ng'oli eyo mu mmana naye mukazi wo gwezina talina kyawulira bw'oba owulira nti ebisenge byonna mbitabaalamu owulira obuwoomi yes waliwo abasajja nga ye ekimunyumira si kuba nti nayita ku bisenge by'emmana just kubeera nti omukira guli eyo munda ate wabuguma waliyo amazzi ali eyo awugirayo nga yo byebimukolera buli muntu alina tesiti ye naye nokakasa nti owulira ebisenge by'emmana oba owulira nti emmana njikuuta oba otuuse kabujjambolo oba oli kawompoka emmana nga buli kimu okiwulira awo kigenda kwanguyira nnyo omwagalwawo okubeera nga naye akuwulira era ng'asikina bulungi nga bw'omwagala mubeere bulungi nsaba Mukama abankuumire abanjagalire temujjanga okwo mweraba kano kaani akakabira wendikodingi